Palaso ey'okutya kwe yali atidde ng'alowooza essaawa ne bagenda mukola ekintu ku stage. Ku stage anti bali bagolowooza abo bonna bafangono. Kati nze nkulaga abafangono n'abatali. Nakatambika olina sikekko. Asamba omuntu yali alina kuyimirira awo nga muzze kakati awo ye second part ey'okulwana. ye second part y'okulwana etya aya Palaso nga baba tuli ku stage awo buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula, protection weeri tewali yalwanira ku stage nga Palaso ey'okutya kwe yali atidde ng'alowooza essaawa ne bagenda mukola ekintu ku stage ekitali atidde. Ne bakyali be obalaba baali batandise okusikayo emizindaalo era baagisikayo emizindaalo ne bagisikayo nga bagikutte nga batidde balowooza bagenda kukola ki kubibwa ku stage naye nga tewali. Era Palaso singa teyakuba teke kuba kati nze nkubuulira already amateeka gabali eri ebiragiro byali biyise nti temukoona ku muntu yenna. Ompulira bulungi? Temukoona ku muntu ki ajavaayo atambule bulungi alinnye emmotoka yagende naffe tuyimbe byaffe. Naye yali amalirizo yali ayimba bw'ati najja n'akuba teke ne babeera kuwola naamu ne babeera kuwola ne bamulinda amala okuyimba bamubuuza akana n'akaki n'akataano. N'amaliriza okuyimba n'amaliriza okuyimba bulungi n'akka wansi ne bamubuuza akana n'akaki kati akatambi kemulaba keeko gunyooka wali wansi era bwe gwanyooka n'avuga emmotoka ye ne bamuleka n'avuga emmotoka ye n'akola ki n'agenda. Kyasinze okuneewuunyisa nti yategeka Mpere Festival mu kifo ky'okwogera amazima nga bwe gaali ng'alimbalimba. Yalimbye mb'obutebe babwasa bakuba abawagizi abatalina na musango simanyi bakola batya Crystal Panda ddala. Yagambye n'okugamba nti waliwo emizindaalo gya Jeje Sounds gye mwagenda nazo abafanguni. Kati wulira nga twavaawo ng'atulaba. Era n'agamba obuzindaalo obwo peya bukostinga emiliyoni 7. Crystal Panda nali nawe ku stage twali side y'emu. Waliwo abaali banyakula amasimu emabega eyo nga banyakula nga baddukira eyo emabega. Bwe twabalaba ne bagenda abavubuka abo baali babba amasimu ne babakwata bannannyini masimu ne bagabaddiza. Nomala n'ogamba bannaye nze nfudde. Nakugamba ntya naye olw'okuba gwe wapanga ekintu kyo oba walya oba wakola ki wapanga ekintu kyo ng'oli mu lukwe nawe katutandise kubeera nga ba Bitex. Bitex yali mu lukwe olw'okuba abantu obucupa abayimbi obucupa bwatandika misana omutegesi w'ekivudu talina kyakolawo kati naawe bwotyo bwe wali twali tukusuubira ojje ku media oyogere amazima. Okakasa microphone tebagikuddiza. Yagambye microphone mwazitwala abafangu. Okakasa Crystal Panda microphone tebazikuddiza. Kolowooza olw'okuba ffe tusirika tetusobola kudda ne twogera amazima. Microphone bazikuddiza era n'abakuulamu emizindaalo nga tuli ku stage wabalaba baali ba Palaso tewabalaba. Ne batandika okugyamu emizindaalo nga bagijjamu bagyetikka baagala gikuba bantu tewabalaba. Naye odda n'olimbalimba n'obuzaabuza naye Crystal Panda anyway happy new year. Omukulu Crystal Panda agamba nti Palaso yali tali mu lukwe lwa Palaso yali tali patu ku kuyimba naye just Palaso yamukubira n'amugamba Panda ombeereddewo nnyo kyali wange nina gye ngenda okuyimba naye njagala mpitako awo nkuyisezeemu. Ekituufu kiri nti teyaliiko ku gundi naye yamukolera ka drop era ng'amanyi tujeyo posta tulawa Palaso taliiko. Now ekirala Crystal Panda agamba nti mwabafangoni mukoze mwava eri mu nkuuka nga mukoze entalo zammwe ne muzireeta ne mu kivulu kye ate nga musajja atu leero kyekyali ekivulu ekisoose bambi naye okukwatayokko naye kaakati biibyo byonna mwamulekera damages mwamulekera ebyokusasula
Crystal Panda ye yabyereetera nze nkubuulidde. Okimanya abayimbi bonna tebakwatagana wabatadde ku posta. Ono omuwadde tayimu ye ate omaze ogigabye. Kitegeeza oba oli mu lukwe. Wamugamba gyayimba ssaawa 5:30 atuuseewo zagenda oyimba ng'ate muyimbi mulala yaliko. Kitegeeza wapanze olukwe buli kimu kikole ki kibeerewo show yeetunde oba gofunemu nga bw'oyagala. Naye ekifo ky'okujja okwogera amazima nzi kye kisinga okunnuma. Ate maafe yali yakugamba bulungi nnyo tajja kujja. N'omwesibako n'omugamba byangu bambi jangu n'akugamba n'akunnyonnyola nga era obimanyi bye yakunnyonya sijja byogera obimanyi. Naye lwaki obeera tosobola kuvaayo n'oyogera amazima nti bannaye kyali bwe kiti ne bwe kiti ekyatandika olutalo kyali bwe kiti.